ndaba nenebuuza oba wabikola otya amagezi n'okutegeera oli wala nnyo okug'abantu ne mu bigambo byemmanyi nze mbuliddwamu ekiyinza okunnyonnyola oli Katonda oli Katonda oli Katonda wewunyisa oli Katonda gwe Katonda oli Katonda wewunyisa wentunuulira by'okoze mu bulamu bwange nenewunya okwagala n'ekisa nali sibisaanira teri mwana wa muntu ayinza kola by'okoze bigamba abaana bange era bali kuyita Katonda oli Katonda tutukuse oli Katonda leka tukusitule Katonda kabaka w'abakabaka kola kamaya oli Katonda kikolo kya Yesu oli Katonda sinzibwa Yesu oli Katonda sinzibwa wewunyisa wewunyisa Mukama wewunyisa wewunyisa Yesu wewunyisa wendaba ebintu by'okoze biraga obukulu bw'amaanyi go n'ekisa ky'olina gyendi binewunyisa oli Katonda oli Katonda oli Katonda wewunyisa oli Katonda wewunyisa mikwano gyaffe abalungi oli ku 98 katonyeze 7 oli mu programu y'Enneŋŋanzi muwanguzi tawanika tuli ate erinnya eddala lizze kati Maama Faith mikwano abalungi ngenda kubanga mukomyewo mu dakiika zaffe eziddako naye nga Prosper Junior School Day and Boarding Nabweru bebatuusako programu yaffe eno Muwanguzi tawanika mukwano essomero lisangibwa ku Kisaawe ni eky'Ennabweru awo playground era nga bw'oba oyagala omwana wo ng'alina talanta yonna essomero eryo gyensobola okugamba nti lisobola okugyayo buli talanta ya buli mwana azina ayimba sports ya swimming mu buli ngeri yonna ate era nga liviira ddala ku dekkeya
okuva ku myezi 6 omwana woddala osobola okulaba endya yeeyo buli kintu kyonna kyonna kitegekebwa mu budde ate abasomesa bakugu ddala era nga basobola okusomeseza omwana wo n'abeera ddala ku mulamwa nga asobola okukompitinga n'abaana waggulu mu masomero gonna g'otegeera mu ekyo kyonna mukwano ebisale by'essomero bibeera byakuteesaako era osobola okugenda ku ssomero eryo wenjogerera okuwandiisa abaana kugenda mu maaso eri gwe agamba omwana wange nanga natambula atya vani bazirina vani esobola okujja omwana wo ku mulyango ate nemutuusa ku ssomero ate nemukomezaawo nga tewali kintu kyonna kimutuuseeko gendayo ebibiina birungi nnyo omwana mwasomera mwatuula ebisulo birungi ddala bameetu balungi ddala naawe ojja kusiima etuukayo olirambule awe nabweru ku kisaawe nga tukyagenda maaso tumaliriza okusaba n'okusiiba kwaffe ennaku z'omwezi nga 21 tubadde mu nnaku 10 naye nga tumaliriza okusaba n'okusiiba tugenda kubeera n'okwebaza Katonda era gwe wenna ali eyo oyinza okugamba otya oyinza okugamba munnange ate nze ndi bweru nasindika nti ekyokwebaza kwa kyange mukama munnange yatu ebintu yabigonza dda ennamba y'essimu eri 0772 42 745 2 ate n'ennaku z'omwezi zizo nga 15 Disemba tujja kubeera n'olukuŋŋaana lw'abakyala yenno sikuosanca lwanca leero lwakutaano enkya abakyala ffenna emiryango gigguddwawo ssaawa 3 beera ng'omaze okutuuka mu kifo kino osobola okufuna akatebe waakiri ak'omu maaso edduka munnange otuuke ng'obudde bukyali weetuulire bulungi nnyo ate naawe nga mukama alina byakkoledde alongoosezza amakaago akoze ebyamagero jangu munnange ozzeemu abakyala amaanyi ennaku z'omwezi nga 16 Disemba lujja kubeera te lukuŋŋaana lw'ababulizi banjiri musumba Tom Mugerwa ababulizi banjiri mwenna abeetaaga mainly ab'oku street ku nguudo mmwe bennyini mmwe mwetaagisibwa era buulirako ne mubuulizi munno alina mukama byamutumye okuba nga ayogera gye muli January 31st nedda 31st wankulukuku tujja kuba nga tumalako ekiro kiramba maama feeyo omuwulidde ekiro kiramba ne bakwata n'omwami we nga akwata ku olubuto lwayingiddemu dda era Isaac ne bamuzaala ennaku z'omwezi nga 3 tugenda kubeera wankulukuku manya ab'ebweru mugenda kubeera nga mutulabira mujja kuba nga mutulabira mu service mujja kuba era nammwe mu Uganda tubalindiridde era bw'obanga mukama naawe akusobozesezza okubaako kyokola ku 31st jjukira ebintu bingi ebyetaagisa byuma kisaawe ebikusasula biki mataala nga bw'obitegeera munnange biba bingi nnyo era naawe osobola okusindika ku nnamba eyo gye nkuwadde ejjagda mu mannya ga Situ Patrick n'oteekako n'ogamba nti 31st sente zo nesobola okubeera allocated ekyokwebaza saako Thanksgiving ate 31st osobola okusaawo 31st oba wankulukuko olwo tujja kweyongera mu maaso tugenda mu Jan ennaku z'omwezi nga 6 olukuŋŋaana lw'abasingo mwenna mwetaagisibwe mutundu Christian Fellowship ate mu January nga 13 2019 tugenda kubeera n'olukuŋŋaana lw'abaami ddala mwenna ennaku z'omwezi nga 19 2019 tujja kubeera n'olukuŋŋaana lw'abaana ba students tujja kubeera n'olukuŋŋaana lwabwe okuviira ddala ku senior 1 up to university bwetyo bwe tujja okutambula ate ennaku z'omwezi nga 2 tubeera n'olukuŋŋaana lw'abaana abaana abato okuviira ddala mwoyo akyali mu lubuto oba wamufunye leero oba wamufunye ddi muleete bamuwonge maaso ga mukama mpaka ku P7 katugende maaso n'omuwanguzi waffe olunaku lwaleero mama Faye Faye alina okuzaalibwa keekaana ak'obuwala akayimiriza omwami naye musumba okimanyi nti ffe ababa beetaaga okufa eri Katonda ebiseera ebisinga batusabira ne batubulira n'ekyokukola naye n'omulabe n'atweteega mu maaso emyaka giri gye nkugambye nga sinaba kuzaala era nagendanga nga nina okukkiriza era nasabanga essaala mukama Katonda yanukule ku kigambo ky'omwana era n'abakulembeze ne babeera nga batusabira mu mbeera eyo tuteebwe naye ne tutamanya nti omulaba akweteegerera n'amanya nti Katonda agenda kutoloka n'akulinda oba eruuseeka ekyandibadde kireeta embeera eno okubeerawo kyasooka okutta natte empuliziganya kati ekyo kyambangako
bwe bamala otusabira wano oluusi bayise bamaama beetaaga okuzaala bavaamu embuto mujje wano kakati ne batusabira bulungi nnyo n'okukkiriza kwange ne mpulira nga kulinnye waggulu bwe bamala okutusabira n'enziriika kisobola okuyitira mu mwami nayogera bye tutakwatagana kati ne tuviirira ku ekyo neneefuula ng'anyiize kati jjukira bwe nnyiiga ensonga erina okuleetawo kye nakkiriza Katonda okukola tekijja kutuukirira kati bangi nnyo batusabira mu kwetaaga okwo naye ng'ate omulabe sitaani alina waakuteeze olwo omwami lwakugamba ekintu kyatagambangako mu bulamu bwe kubanga emizimu gimulinnye gisobola omukozesa lwaki gyagala okutta kiri kireme okutuukirira kyewakkiriza Katonda okukolera ekyo kati n'amuteega oba n'akugamba ne mutakwatagana oba gwe kennyini ate gwe okola ensobi ate oli waya ne zivaako kati n'awulira ngo oli awulira obusungu n'awulira obusungu essala n'atabagana batyabo wakiraba mukwano waketegereza akantu ako ne Saala nebeera nga buli omu kati ali ku lulwe buli omu asaba yekka kakati awo nendabira ddala ng'omulabe ekyo nakyo bwe nagenda okukyekkaanya ng'omulabe akikubiramu nentandika okwekkenneenya nze kennyini kunze owaayo kiki ekiremesezza embeera abasumba be naagamba tebasabye tebambuulidde kyakkola tebambuulidde kigambo naye nze neneezuula nti nange kennyini amaka gange kati nentandika okukirwanyisa nga bwe nsaba naye muli buliwo nkirwanyisa neŋŋamba nga waliwo mu butuufu ky'omanya nti kati bino birabika biro byange lw'olabira ddala okukyankala n'okw'amaanyi olusirika ne luyingirawo awaka luli obadde otambula osobola ogezaako okukirwanyisa okiwangule luli n'okiwangula naye kati olw'okuba ebiro bituuse mwe nnina okubeera nti nga nange nfunira omwana ebyo ebirabo obiro omulabe yabizanyiramu kati ate biri ebiro jjukira biyita ennaku bwe ziggwako mukyala woyinufunira olubuto ng'ate tuddamu nga tusekanga tubeera ba mukwano nnyo kumbe nga Sitaani agamba labe ebiro byabwe nabibabyeko naye kati bagenda kwefuumuula mu biraata ebikyamu ng'era teri kavaayo kubanga ebiro omulabe yabitututteko nga tetumanyi kati abakyala akujja kwongerako enkya ye mukwano tusobole okubeera tukimanye naye ate omulabe osobola okugamba nti ndi mugumba basizaala naye okuwokinga egendereze omulabe ebiro byaffe ebimu abitubbako ennaku mwoyo n'okufunira olubuto n'akugirako ddala waya n'akuleetera amawulire agatategeerekeka kati kyekiseera wootuuka n'oyawula ebyomuwendo n'ogamba omulabe tageti ye kiki nze nsuuza kyamuwendo kati awo nemmanya ensonga eyo bwetyo netandika okukirwanyisa nga ne bwendaba nti mu butuufu waliwo ekibaddewo nga nandivuddeko waya nga ngamba kati nina kulumya mulabe nga nseka lwaki nkumba embeera esobole okubeera enteefu nsobole okutuuka ku buwanguzi bwange kati bwe tutambula bwetutyo tuddayo wali awo mbadde nkima ku bannange essaawa y'abakubi b'amasimu yatuuse dda katumalirize munnange kati mu mbeera eyo Faith nga muzaala bannongoosa nkwabya wali nti abaana baafa ku lunaku olwo n'abakyala ne bafa nempulira nga ntandise nze mwennyini okufuna entiisa neneebuuza kiki ekiddako neŋŋamba embeera gye ndimu ng'eraganga kati nga n'omulaba atandise okundaga munda mu nze tiki ate nga bajjukira abasawo bampadde eddagala kyova olaba omukyala w'olubuto alina okusabira n'abasawo abanaamukolako kubanga basobola okwambazibwa oba oli n'agayala watalina gayalira oba n'akwirabira oba bampa eddagala maama olw'okuba baŋŋamba nti tetugenda kulinda biro bituufu ng'ogenda kusindikira mwana kuluma tetulinda bisa kati ogenda muzaala kati bampa eddagala erigula n'abaana lwampaka nga ndinywa bunywi naye gye nakoma okulinywa nga mpulira wano balinga gwe baleeze mpulirawo omuliro mpulira n'abaana eringa eyabika obwabisi nembagamba bannange musawo nga mpulira afa nagenda okulaba ntandise okulaba omusaayi nemmanya nti ndabika okuba naye nga ate ebisa sibiwulira naye mpulira muliro nakubeera nti wano walinga awaabika neŋŋamba nensaba mukama neŋŋamba nnyambe bannaye nalabanga mukama antegulula bw'ati mitego gy'omulabe nandeetera abasawo baali babiri batuukira katanda kange ne baŋŋamba omukyalo ono tumutwale tumulongoose we baayogerera ekyo nga nange munda munze mpulira wentuuse weewo nga ŋŋamba kati bwe kiba nga kyekitaasa obulamu bw'omwana ate kyekitaasa nange tugende ne tugenda ne bannongoosa bwe tuuka mu theatre baŋŋamba sigala ng'oyogera temansirisa nzenna naye
tagenda okulira nga oxygen omukka gwenzesa sikyaguulira kyenva mbagamba munzizika eno bannaye naye nga munda munze neewulira nti nva mu mubiri era mpulira ninga ggwamu bw'ati aggwiramu ddala mubiri gwange nga mpulira nviiramu ddala mubiri gwange endavange naye nga munda munze ngamba nedda sirina gyendaga mukama eno tuliyo babiri kozesa bano badokita naye nga biri munda eri sisobola na kubyogera nengamba abasawo bano bakozese omwoyo mutukuvu bakozese tuva mu theatre nga tuli balamu n'omwana wange ne banteeka ku oxygen tagenda okulira wayitawo akaseera nagenda okulira nga ntandise okuddamu embavu amangu ddala nebamaliriza okunkolako netuva mu theatre mukwano bagenda okundaga bwe bati nga bambuuza mwana ki empulira okugulumiza katonda munze nga baby girl amina mukama yeebale yongera obawonga bonna wansi w'endagaano omusayi gwa yesu bane mukama bw'atyo nankolera mukama bw'atyo nansanyusa mami mukama asanyusizza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi n'abakuwa butereevu ekitiibwa nga kati aweddemu essuubi taggwamu ssuubi katonda waffe munene gwe tunoonya mulamu ajja ate tunoonya katonda n'okoma mu kkubo kirungi bagambe nti oyo yalaluka olalukire ddala neyojjeyo ebibala by'okulaluka nti walaluka okulaluka okulungi okw'obwa katonda naye walalukira mu yesu tewalaluka liri eddalo ddala kubanga bwe tulaluka eno mu yesu tujjayo ebibala era bamala ne babiraba ne bagamba gundi twali tulowooza nti munnange takyalinamu nga magezi gatoola naye mulabe yeevuga mulabe azimbye ennyumba mulabe azadde abaana mulabe afumbiddwa mulabe afuuse kino mulabe alinnya ennyonyi mulabe aweereza katonda akati mbw abuulira njiri kati tulaluka okulaluka okulungi ogwire mu yesu tulemere mu mukama tumulemere mu mukama ekyoyagala mukyala toggwamu ssuubi ne bw'olaba emyaka nga gigenze toggwamu maanyi toggwamu ssuubi yongera okuyimusa mukama yongera okubaako kyomukolera kubanga nekyomukolera nakyo kyongera obuzito kusaalayo yongera oba obuwiriza katonda oba owagira enjiri giwagiri mu bigambo bya ssente oba osobola ogibuulire paako kyokola mu bwakabaka kati okwo kwotandikiriza n'essaala n'osaba n'osiiba na bino ebirala ne byeyongerako mukwano gwange ojja kutuuka wawakanirwa mukama ajja kukolera najja kuteeka obujulizi ku bulamu bannange bampitanga anti kati bampita maama Isaac naye mpulira bulungi nnyo n'omulala ate bwampitako ku maama Feyi mpulira ngesanyu lineeyongera mukwano bannange ekitiibwa kiddeeza katonda eyaŋŋamba nti sirifumbirwa eyaŋŋamba nti sirizaala akati ndi ku baana nkola ki nange mbuusabuusa lubaale yayogera amayembe agayogera katonda bw'ayogera emizimu gisirika butereevu nagenda nga nenyanula engoye ku waya mu biseera bye nga sinaba kuzaala baana naye bwe nazaanulanga n'engeri gye nazivungangamu naye nga nze nkuba akafaananyi nti watya lulikya lutya olunaku lumu bwe luti maama nga nyingira ennyumba yange nga ku luno nga musitudde ng'omwana era nazireeteranga ano naye ndowooza abandaba bo tebamanyanga balowoozanga ava kwanula ngoye ze naye nga nze nzizinze nkuzikutte bwe nti nga bona okwata kabebi nga ngamba maama lulikya lutya nga nange nkutta akaana kange nga nkatadde mu buliri nkutta akaana kange nga nyingira mu nnyumba yange nga nange lekampitako ndiyingirako nti ennyumba nempulira mu bulamu bwange nga mpitibwa ekigambo kye bayita nti maama nempulira ng'olunaku mami ndwesunga ningamba mukama lujja kutuukira omanyi maama Feyi bangi basumba abantu abamu tetumanyi byakwebaliza katonda naye era nga bwe tugambye tuti olunaku lwa Friday ubu nga tumaliriza ebika by'abalala si byebika by'abalala naye leka tukiyingiremu gwayina abaana nga banoonya sukulu fiizi zaabuze n'obiyita ebyana wabeera nga waliwo eyeegomba obwegombi okuyitibwa erinnya lya maama naye nga gugamba otya ye ebyana ebimpitiriza buli kaseera twebaze ku mukama amazima gennyini naye musumba n'abaami bebasenga nnyo katonda kubanga abakyala bayina we bayita okubaleetereza dde ye naalisitulako ng'alibuusabuusa abakyala balina we bayita kati kyandibadde nga kirungi nnyo n'abaami ne babeera kitundutundu ku ekyo okusobola okubeera nti bayita mu mbeera eyo babiri nga bali bombi so okubalekerera bamu bakyala basanga bakaaba ngagamba okuva lwe nafuna olubuto omwami yandekawo oba bwenzaala biyita byana abalala bayita abaana oba bwenzaala abaana ab'ekika ekimu ye awulira kugamba yakola loosi abamu baba stoppinga nadda tojja bazaala yonna twebaze katonda naye mami omwana awooma obulamu bwange nsaba katonda ningamba nti mukama buli mukyala atalina zadde amazima zadde awulire ku mukwano gw'omwana awulire mami ku mukwano gw'omwana omwana bane kuzaala kulungi nga bakuyita maama nga bakuyita maama oba taata bannange ekyo kyamuwendo mukwano kubanga nze naliyo
nali mpaddeko esayidi eri ate ne sayidi eno naye ate eno sayidi eriyo obuwoomi weewaawo waliwo eri ebisunaasuna ebiruma naye ate ebyo bituyambako tusindiikiriza tolabanga mabi nga tolina mwana omutembe erina ayita ku nnyumba yo naye ng'ova kusaba essaala ng'olina okukkiriza okwa waggulu olina ayita abeeno ogenda okufuluma bwoti nyabo buno butuuka omwana obugatto bw'abaana kati omulala atamanyi kyakkiriza ayinza n'okumuvuma n'amusooza oba okwesoza munda muye mbadde mmanyi alina nekyaŋŋamba andeetedde bugoye bw'amwana mami abatembeeyi bajjanga ewange ng'ogamba nti mu butuufu balinga be bagambye oli yazadde na balongo oba oli awo yayisewo ku makya oba oli awo ne wayitawo ayisewa emisana oba oli awo ne wabawo ayisewo akawungeezi naye ogenda okutunula balina bugatto bw'abaana balina byakuzanyisa by'abaana balina bugoye bw'abaana n'owulira nga mu butuufu naye bwe baavangayo ne bagamba mami abaana tobaguliddeeko nabagamba nga bugambi lwaki nali nkikkiriza nti mukama katonda ajja kikola ne mugamba leero siguzi naye olulala nja kukola ki nja kugula nga manyi nti era bino birituuka wakiri n'akomawo okwo nga nange nsobola omugamba kati waliwo obuntu obumu bwengula ngulusi nambuguzizza kasumuuzo neŋŋamba sitaani wannomya obwedda kakati nange kyekiseera nemugamba taata ako kampi naye sikamuguzeko tulwakuba nagikuze naye nenzijjukirayo ebiro we bajjanga ne bampita mbeeko byengula nga sisobola kubigula wadde sente nzirina ate mbigulira ani ataliiwo okulika nga naasiga bisige ngo naye omwana owange okubyambala nga tannaba kujja naye nenzijjukirayo akaseera ako neŋŋamba nti waliwo ebiro lwe bajjanga ne bambuuza nga siina kyakuddamu we bajjanga ne bakimbuuza nga mutuufu byanzigwako mpuuna buwuunye naye kati olwaleero nina ekyokwogera amiina ayino tekikubaako ng'oli muweereza osabira abala ne bazaala osabira abaana ne bitereera waliwo omukyala lumu yankeerako ewange lwakuba lw'obudde bitemyetemye yankeera nga azze kwebaza naye nga jazze okwebaza amanyi nti nze nina abaana ku mulundi guno yankyalira waka naŋŋamba nti nzize naye munange we bale nnyo mami abato baliwo alina ne bwapaakinze bambi bwaleetedde abato ne mugamba tofaayo tweyanze gesaakyongerako kubanga namanya ye kati mugambe ki bwe mbayita bali luddawo wangi mukwano yesu yebaziwe nnyabo abe bwekitiibwa mwebale kuweereza musumba amiina ono Doreen Tricia njagala okwebaza omuwanguzi waffe ne katonda omusobozesa okuba nti naye maama amazima abaana b'abantu boogera naye ate katonda yayina final answer and the final word amiina mukama w'amaanyi amiina yes just njagadde kwebaza weebaza kama bwekitiibwa fumiitiriza okwebaza katonda omwaka guno tunuulira by'olina ebikwetoolodde bintu n'okwebaza katonda olina okutunuulira wangi mukwano hello wangi mukama yebaza omusomo amiina nebaza katonda olw'omuwanguzi oyo mpeereddwa omukisa ate neeyongedde okuyinza okukkiriza kwange ono idifeeseguku mukama wawe omukisa amiina onagaye mama Faith weebale kujja munnange mama Faith weebale kujja MTN mukwano tugenda kubanga nayo tujigira gikubeko nayo tujja kubanga tugikonekutinga hello musumba kiki mukama weebwe ekitiibwa omuwanguzi mukama yebala amiina mukwano tumuddiza ekitiibwa nze maama yasobola mu kizingiza nebaza mukama nti omuwanguzi anjigiriza kyabaana olubufu lwe tulabanga abokusaaga ate omulala akaavu nomukolera n'omuvuma genda tosaba kikumi genda tofungu naye ng'omulala ali ayana n'omwana amuyiteko maama amusumbu we nako ekitiibwa kya mukama amazima nina omukyalo omu yaŋŋamba nti ennyumba yange nga bwengitegeka bwentyo bwengisanga sina wadde n'omwana mbutolina wadde n'omwana agitakulatakula ate nga ffe bw'obeera eri oyagala ani yatajjewo ekitambaala ani yalinnye mu ntebe naye ng'oli yeegomba bw'ategeka ennyumba wabeere wagikola ki agyonoona hello mukama webaziwe mami egane evangelist Ezera ndisambe mugomba mama wangi munnange
Hello. Yebaza Pastor Jeje. Awe bwekitiibwa. Mpitibwa Melda. Omwanguzi waffe Mama Fay Mukama yebaza. Amina mukwano. Mukama nange akinkolere nti ayanira eky'omwana. Ewa wawo. Ndeza abalala naye Mukama nange ansumulu. Jangu mukwano ku lw'omukaaga obeera wa? Mbeera Nansana naye ngenda kujja era njijayo neeyo. Weyongere okujja mukwano tukube ebyoto ebyo. Amina mwebale kuweereza. Amina. Hello. Mukama Jeje. Mukama yazi omwanguzi waffe. Mmange weebale kuwangula. Nebaza Katonda kubanga atugende noono wangi munnange. Hello. Hello. Tukuwulira taata. Mukama yebazibwe. Amina. Amanya mwebaza bakuwela obukiiko. Situlira ku ddoboozi taata munnange. Amanya mwebaza ni okuveebwa amasomero pasasa. Essebo wange. Bane omuwanguzi ng'atuwadde omukisa. Uyo. Amina mukwano. Mutuufu Mukama mutwongerere nnyo omukisa kubanga ayogedde ebigambo by'entebira ddala ng'omuntu singa teyalina kukkiriza abagubandibiriddemu awo. Mama Fay Mukama akubeera omukisa atakunyweze akuwa amafuta oyongere okubuulira enjiri n'okunyweza obwakabaka bwa Katonda. Amina Silo. Amina. Onagani Pastor Jeje, we bless God for this testimony. It's so encouraging, but now God is great. Mama Fay webale Mukama nange kinkolere nange nfuuke mama wadde emyaka gigenze Mukama tafa ku myaka. Ate munange gw'okyogeredde ddala. Kama akyasobola okuwa ezzadde. Ibrahim yali muwera ku myaka emeka. Asobola nze bannange okwetabangula kuntawaanya small things nga mpangulukuka kumbe binkeereya. Bikeereya wali mu kaseera k'ebiroobyo. Hello wangi. Bane Pastor Jeje kitiibwa n'ettendo bya Mukama. Amazima n'akalulu. Amanya kitiibwa n'alongosebwa Bovanisa wanitereerwe. Bannaye Mami Fay weebale kuwangula. Munnaye twebaza Mukama. Olina ekintu ky'otadde ku mutima gwange n'osomesa ku kukkiriza. Ennyabo. Naye Mukama weebale kukkiriza. Amina. Amina. Wanagambye this has been such uplifting testimony. Mama Fay weebale nnyo obujulizi obulungi butyojo ye UK. Ani ono ogambye otya munnange? Hello. 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 Kristo Mnazareti wanazungumza tete. Banangu moyo mtukufu akunkumida atya. Hello. Wanji mukwano kangenda munange kwano agambe we thank God who made. Hello. Wanji tata. Ayi nebaza omwoyo mtukufu. Banange yawanguza omukyalo oyo. Ate nebaza ne baawe banange abasajja abanja. Amina. Hello. Nebaze. Esitula ku ddoboozi mama. Nebaze Musumba Jeje. Amina. Nebaze muwanguzi waffe. Amina mukwano. Nange ekinkuteko kyoyogedde nange omulabe sitaani yanzigyamu olubu. Naye nina okukkiriza nti njafuna omwana omuzaala. Ajja kukikola. Nina okukkiriza era ntiigana nnyo. Kale mukwano gwange tukulindiridde. Onagambye atya. I know a 44-year-old wanting a baby. God bless her too. Thanks for the testimony. Onagambye atya nange nfumbidde abaami b'abalala. Ndabiridde abaana b'abalala since I was a young girl. Kati emyaka I'm about to clock 5.
sinnafumbirwa sinnazaala mukama nkolere mukama kolere mukwana ebyamagero ebyo. Hallo wangi yesebaze musumba jeje situlirako ku ddoboozi mukwano. yesebaze musumba jeje Amina. yesebaze muwanguzi waffe. Amina nyabo. Amanya nze kirabo Grace wane Masajja Mukama yebale kuwanguza muwanguzi waffe. Tumwebaza tumuddiza ekitiibwa. Ekitiibwa tukidiza Katonda. Mukama yebale bamukusanyusa. Amina mukwana. Nawandiikibwa kituukirire nti newankubadde Sitaani afuukula enfuufu naye omwoyo wa Mukama ayimusa mutindo. Wow. Amina Mukama bankuumire. Amina. Onagambye atya onagambye I have been complaining of my children darkening the house mukama nsasira. Banoonya olya wegambe bitambala nga bw'obiteekako bw'obijjako n'oddamu n'obyoza naye nga tewali abiddugaza. Tewali. Kiruma. Kiruma. Nsumba Juli kiruma. Naye ng'oli ow'omulala akulinaanidde oba neiba oba ku mizigo egyo gy'oli nga bo lunaku lumu ng'ogenda okuwulira naye bannange baanamu muntamiza omusoto gwammwe n'owulira ng'ogamba maama nange nandiyogedde ku ekyo nti omusooto nange ne bajja ne baguleetako ewange naye nga tokirabye. Ono nga nkoze obuddu ku ye neebuuza kye nnaalya. Bannange. Hallo. Yesu yebaze musumba jeje. Amina. Omukazi waffe Yesu yebazibwe nnyo. Amina nyabo. Olabyako ne mukyamu Kisebulenga. Ewaawo. Yebaza Mukama ku lw'obujulizi bwo. Amina. Nze olunaku lumu nali nkyazaala. Waliwo abaabuuza yaza anoonya kabaka anoonya ki. Naye neebaza Mukama nti gw'oba okyazaala ate nga waliyo ababeetaaga. Era. Neebaza Mukama ku lwange baapadde. Sibwa nkimuddiza. Amina. Ate munnange embeera eziruma zonna naye ezisinga oba tezenkanankana naye n'embeera nga tolina mwana eruma nga tonnabafuna bamulamu abalungi obulungi abanaakusoyasoya ne bakubeerera penino omulungi buli lunaku obeera mu maziga ng'okaaba. Gwe wafuna wa ku muzigo gye wagenda? Oyo w'oku muzigo oyo yannyamba nnyo mami. Owannabaana yakyama? Oyo yannyamba. Yayogera akagambo ki? Oyo wamuka n'agamba nti ye alabye ne nabaana eyiye. Ye buli wakolera Messi luba lubuto. Naye abatazaala nabaana zaabwe ziba zakyama. Empulira nga kimbuliddemu. Naye no kisindikiriza maaso ga Katonda. Ne ngamba paka nga bagitereezezza. Kati olwaleero bwe musanga mu kkubo osobola omugwa mu kifuba. Ne ngamba weebale okunnyambako. Bino ebibiri sandi birabyeko. Etegeeza ebiro waliwo ebituuka Mukama n'atujja mu comfort zone. Omanya kyalemesa abaana ba Isirayiri ne ebiro ne bibayitako emyaka 4 baali balina kuvaayo myaka 4 ne bakeerewo emyaka emirala 3 naye kuba baba waka Gosheni ali awo naye kasita wajja kabaka atamanya Yusufu awo ne batandika okukaaba amaziga. Annange ogambye kya munnange? Hello. Bulungi mukwano. Naye oli kumpi ne radio gisembere walo bagijjeeko? Bannange Yesu yeebazibwe. Amina. Omuwanguzi Yesu yeebazibwe. Amina mukwano. Naye weebale kusangula Mukama yeebale kuwa zadde. Tumwebaza atuwa ekisa n'atuwanirira. Amina. Ekirala ekifula programu eno Mwangu Sitawanika tobivaamu. You can bounce back. Oba lwavuddemu kakati luno oluddako teruvaamu. Wangi munnange. Allo. Tumba Mukama yeebazibwe. Aweebwa ekitiibwa. Omwanguzi waffe Mukama yeebazibwe. Amina mukwano. Oyogera ne Wini Ekiwanga musumba kyendabye bannange Abraham ne Sarah baggwawo naye twasigalawo ba Sarah. We have to keep that faith for sure because oyo omukyala yakozesa faith ate Mukama n'amuviirayo bannange tweyongere kwesiga Katonda. Amina. Amina. Abamu kasita ebiggwawo amaanyi gakola ki? Gakuggwamu. Hello.
Wanje munange. Hello. Wanje. Amina. Omwanguzi waffe yebaza kuwangula. Amina. Nzeddoli ni wano ebigala. Badde mbuuzaako kati ate bali abaana b'omwami wo. Abaana ab'omwami. Abaana ab'omwami we bali munnange bano abasatu bakulu ddala kubanga munnange bwe babanga basala n'okufuna abakyala okuleka tukyayinayo omwo oyo yakyayagala okusoma mukwano then ne tuddako naye abange gwe baddako owange asooka wa myaka 4 naye gwaddako wa myaka 19. Amina. Kana yagamba atya gundi yamugamba nga sirika nja kuwa emigabo 2 naye nga naye era yali ayinayo kwegamba ekigwe kiruma yazaala. Wanje munange. Hello. 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 Hello, mukama yebazibwe Musumba. Ayi wekitiibwa. Mukama yebazibwe mama Feyi. Amina munnange. Nyabo webale kuwangula. Munaye mukama tumwebaza oyo atuwanguza. Munaye njizeemu kintu kimu kubeera na kukkiriza. Waawo. Fenga abaana abasoma. Njizeemu ekintu kimu kukkiriza nemmanya nti waba waganye waba tewaganya bulambeere na kukkiriza. Aha. Mukama akuwe nnyo omukisa nyabo. Amina nga tuteeka n'ebintu mu nkola. Nsigadde ndi tusuubira Norway Kabojja. Mukama bawe omukisa. Amina. Ona agambye nze mbuuza yawangula atya Kawuula bannange. Kawuula. Kawuula mu kumuwangula jjukira najjanga ne batusomesa ne batuyigiriza. Omanyi Musumba birungi okuwuliriza ng'owuliriza ku leediyo naye ate birimu enjawulo n'okwetuukira. Kati bwe twatuukanga twabanga kugama amafuta n'okuyigirizibwa n'obudde obwo butuweerwa obw'okusaba obwo bajjukira oluusi batusala nayo nga programs endala ku leediyo zikola ki zigenda maaso naye neesigalayo okusaba. Kakati butufu ate ne tufuna ne ku kadde n'olaba ne ku basumba naye nalina ekintu kyonna mami nga tonnakikyawa tosobola kugolokoka. Naye omala kukoowa n'ogamba kino nkikooye mu bulamu bwange n'ogamba ate kirina okunvaako kyawukane ku magenda gange n'obaako weesuubira okubeera tandika okuloota wali. Kati ebigambo bino ebitandika okujja bisobola okutujja ku mulamwa ate n'okutunyereza ku Kawuula. Lwaki bwe bijja bwe bityo obitubiwa amatu ebiyingira naye ate tetubiganya kufuluma wabula ne bikkata paka mu bisenge by'omutima munda eyo n'otandika kuwoza gundi yangamba bw'ati n'olina nangira bw'ati n'olibwa bw'ogwawo loota Kawuula. Lwaki olugi walugala magnet dekebeere magnet ku kipapula bw'owulira ebigambo ebikufumita tobiwa mwaganya bikuba eri ogambe nti Mukama nkwebaza kubanga obiwulira. Lwaki okyakaba na kigambo eki kyewawulira nga bakwogedde oba oli mugumba oba tozaala oba muli baavu oba bwana bw'obusimanya bwakoosira oba byabete ebigambo ebingi bwepito naye nga kigambo kimu kyewawulira nekikuleetera omutima okwefundikira naye waliyo olukumi lw'ebigambo lw'otawulira. Nze nanywerera ku ekyo nengamba nti Mukama mpulira buwuliza ono leero nga ngamba bw'atyo naye mu mayumba gaabwe boogera mu makubo boogera gye bakolera boogera enkuyanja y'ebigambo byesewulidde nengamba nti Mukama nze mpulidde kimu naye yampulirira kati oyampulirira ebingi yabanyanukula nga nyongera mu maaso okwekutulako endagaano za famire kubanga mu famire yaffe waliyo obwenzi. Abantu bawasa abakazi bangi ne mu famire mwenyini mwenzaalibwa. Taata waffe talina mukyalo omu alina abakyala ab'enjawulo era tuli abaana ab'enjawulo. Kati namanya nti nina okulwana olutalo ate era togenda kuwangulira eyo jangu eno osomesebwe. Praise God, Pastor JJ. I'm so happy for our Mwanguzi. May the living God bless you abundantly for the program. I also pray. Kali. Hello. Hello, Musumba JJ. Wanje munange. Yesu yebazibwe. Awe wekitiibwa. Ono bamuyitibwe Ntinda. Ndi musanyufu olw'omuwanguzi waffe. Amina sebo. Naye nze njagala kwebaza Mukama olw'obujulizi obwo. Naye nze nafuna ku challenge mu myaka 6 n'ekitundu. Ninamu abaana 5 naye bangamba mbunzaala ng'embwa ate nga ba luganda lwange. Kakati bwe mpulira obujulizi bwe butyo
ekitiibwa nkiddiza Katonda kubanga waliwo ababayayanira ababanoonya nga tebabalaba ababazadde baboogerera ebigambo bingi. Mu myaka 6 n'ekitundu. Mu myaka 6 n'ekitundu ninamu abaana 5 tosobola kukikkiriza. Mu mukyalo omu maama twafumbirwa nanga 12 mu Maachi. Naye kati tulina abaana 5. Amina, kyebalize Mukama. Kyebalize Mukama. Kyenagamye nti waliwo tulako wansi ebikaabya abala gwe biyinza okuba nga si byebikaabya naye ng'ate bw'owulira munno ng'akikaaba ate gwe owanika emikono n'omugamba Mukama bw'oba ng'ate ekyo okireese omutima gwange ne guwummula mu eriya eyo ate ne eriya endala osobola okukola ki. Isirayiri yawummula emyaka gy'ali 4 yalwana entalo naye ebiro ne bituuka neewummula emyaka emirala ameka. Kati waliwo level wootuuka nga eriya emu ogiwummuddemu eriya ya ssente nga yo wagiwummula okitegeera ne bw'oba nga ziri waliwo n'ezikunoonya naye ng'ate waliwo eriya y'amaka eyo yo nga tonnaba mukwano kugikola gitya kugiwangula aye newabeerawo eriya y'okuzaala ng'omwami wamufunye naye ng'omwana tomukola ki n'emmere ne bwe babikuwa ebiringa bitya nga bikudda mu mutwe aye newabeerawo eriya endala nga yo ya bwavu kaakano omukwano ng'amaka go galina abaana ozadde naye nga kyobaliisa ez'okusoma nga nazo tezikola zitya naye tukkirize Katonda tujje tumunoonye atuwummuzeeko mu buli areas zonna gye bayita obulamu obujjuvu. Peetero yabuuza Yesu twaleka ebyaffe ne tukunoonya naye ogenda kutuwa ki? N'amugamba Peetero 10 ku nsi 10 luddawa kati ekijja eno ne tulyoka tunoonya Mukama ng'afa n'opaakinga emmotoka yo n'ojja n'omunoonya akuwummuze mu areas omwe Mukama akola ki? Kati eriya y'abaana wawummula eriya y'abaana nawummula Musumba wangi munnange nawummula mukwano ndi mumativu. Hello. Ono Roda Praise Yesu yebaze Musumba Jeje. Aweebwa ekitiibwa. Yesu yebaze omuwanguzi waffe. Amiina nnyabo. Omuwanguzi waffe kyembadde musaba. Njagala atuwe ku byawandiikibwa byakozesanga kuba nange nina sista wange ali bw'atyo. Abeera wa? Alina Kasongola. Nono wuuno. Allo. Yesu yebaze Musumba Jeje. Amiina. Yesu yebaze omuwanguzi waffe. Amiina sister. Bannange omuwanguzi Yesu yebaze kuwangisiza. Tumuwe ekitiibwa. Nze kyenjizeemu kubeera nagumiikiriza nakukkiriza. Waawo. Yongera okusaba naffe Mukama lulgoolo nga tusoose mu biro byaffe. Amiina. Mukama abawomu. Amiina mukwano. Mwoyo mutukuvu tumwebaza. Hello. Katugendeko mu maaso ndowooza we twabiweeredde obwedda taliiko naye ng'obwedda tubyogera ndowooza ebyandiiko bajjanga okozesa muwe chance kubanga akibuuzizza. Ku lugendo lwa Isaac Muwanguzi ekyawandiikibwa nalina eki kyenkugambye nti ani ayogera nekituukirira Mukama nga takiragidde okukungubaga 337 bangi nnyo abantu babalagula eyo mu basamize babalagula ab'enganda mikwano abaali ba mikwano ne bakyawagana olina atandika omulagulako ebigambo ebyenkana bwe bityo naye kyowulidde kikuba ebbali gwe wekkiririzeemu weerangirireko omanyi ffe twagala nnyo batwogereko naye ate ffe tweyogerako dde keera kunkya nakeeranga kunkya n'entambula omusajja amaze okugenda agenza anoonye ssente neŋŋamba Mukama nkwebaza ennyumba eno njirimu nzekka naye nnangirira buli bwe buti ng'abaana bange baligita buli bwe buti nga mpita ku mulala nti jangu mpeereze kino jangu mpeereze tandika okulagula tandika kubanga omanyi ky'ogenda okubeera okiwulira mukwano kubanga njagala kubuli n'ekigambo kyennyini ekigambo kino kukolera maama olina gwe kennyini okukikkirira kubanga newe bakikuwa n'okirera obulezi bwoti nogaa nange nja kusabiranga mu ekyo naye kikkiririzeemu ti nange eyakyogera
mwesigwa agenda kukola ki agenda kukituukiriza. Ekirala bayogera ku kigambo kya Isaaya 5:13 nti n'abaana baffe baliyigirizibwanga Mukama. Nabuuzanga Mukama, nange taata mmanyi ogenda kumpa nange ku baana abaana abagenda okuyigirizibwa abalala basobola bayigiriza ate nange bengenda okuyigiriza. Munnange nange kyompadde ekyobwa Katonda mbeereko nange wenkisuula ensiga emeruke. Ekyo nakyo nekisabiranga ekiri mu Isaaya eri Musumba Julia kitusomedde dda Isaaya 6:9 tyalituuka okuzaaza n'atakola ki n'atazaaza. Maama oyo asobola okuggalira enda. Ekyo nno kibuusa kinene mami. Naye nakiremerangako ddiya nensaba n'ebirala byonna nga mbikkiriza bayibuli gisome kuŋŋaana nyikira okuŋŋaana kuba ne bunubadde ekigambo naye okuŋŋaana weetaaga bakwongerako ne bakukyajinga omwoyo gwonna bamukyajinga by'owuliriza gye weewadde nayo kyo kintu kikulu. Tuyinza okugamba ebyawandiikibwa tubiina oba tulina okukkiriza naye biki ebisinga okuyingira mu bulamu bwaffe? Ojja genda kusanga oli anyumirwa nnyo obuzannyo obwo bwabubeerako kuva ki naye okugamba nti kansipeyalinga eddakiika nga ziizo wakiri leero nsinzeko businza Mukama, wakiri leero nsabeko busabi, wakiri leero nduweeyo okusiiba nga nakyo maama lutalo. Kale katumulekerawo. Hello dimusa ku ddoboozi. Amina. Amina mukwano. Webala okuwangula mukwano. Redio eyo gigireko ddala. Gigireko. Omuntu webala okuwangula tasageje. Amina maama. Mwanguzi waffe webala okwagala abaana b'otazaala. Nange Mukama tumuwe ekitiibwa. Bannange obujjo simanyi nti nze omwana kya muwendo badde namuzaala nga bannongoozi naye nga simanyi ngakyawo neemulugunya naye Mukama mwebaze. Teweemulugunya mwenna muli balamu ongere muwa kitiibwa. Mukama muwe ekitiibwa era leero entegedde omuwanguzi waffe webale nnyo. Amiina mukwano. Okitegeera tuula wansi lunaku lwakutaano tunuulira biki by'osobola okwebaliza Katonda. Bitunuulire biki by'osobola okwebaliza Katonda. Waliwo omuntu omu yagamba nti yeegombanga n'omulalu naga omulalu ono azaala wabula omwaka guyitawo n'omusanga n'omwana ko baba musanga wa wangi mukwano. Amina. Omuwanguzi waffe bannange yeebale kuwangula. Mukama yeebale mukwano. Bannange kinene kiruma. Atuggyako ekivumo oyo. Mukama mulungi bannange Katonda waffe tumuwe ekibale muwazadde. Amiina munnange. Mubeerayo n'abagawo linayogera nagamba okimanyi atazadde n'okuzuukira talizuukira. Bannange obanga olumu omutima. Biba bingi. Kakati kyembuuza mukwano. Iye maama. Oyogedde ku mpulidde boogera ku abaana b'omwami omundi wamusanga alina abaana oba wano mu kubulwa okuzaala yatambula ebbali. Omwami wange namusanga yazaala dda ne baawukana n'omukyala. Omukyala yafumbirwa ye n'abeera ng'akyasigadde mu lugendo lw'obulokozi nga baawukanye ne mukyala we oluvannyuma lw'emyaka 7 then awunze we musisinkanira nange. Nga ye alina ku baana. Nga ye alinayo. Kwegamba kyasinganga kulumanze Musumba. Hello. Wangi munnange. Mukama yeebaze Musumba jeje. Awe bwekitiibwa. Mukama yeebaze mama Feyi. Amiina mukwano. Mukwano nze ebigambo bye byonna binkozeemu omulimu gw'amaanyi. Bannange sitaani akuteegera mu buli ango. Kuba mpulidde buli owamuwangula nanga ate akuteegera wano. Naye mu byonna era tuyitawo mu linnya lya Yesu ne tuwangula. Twakawangula tekakyalina buyinza. Era nebaza Katonda akuwanguza. Ate naffe tumanyi tujja kuwangula buli ango wanatuteegera tujja muwangula. Amanyi asigadde nakitendera Esiteeka Mengo. Bajajje nkwagala nnyo mukwano mubeere bulungi. Amiina. Mukwano kaseera kaffe keeko tuula olowooza ekiki kyosobola okwebaza kyokusobola okwebaliza Katonda. Isaaya 5:4 yimba ggwe omugumba atazaalanga. Baguka okuyimba oyogerere waggulu atalumwanga kuzaala kubanga abaana b'oyo atalina bba bangi okusinga abaana b'omukazi eyafumbirwa bw'ayogera Mukama. Mikwana balungi katukomekereze wano
kubanga tetugenda mu live service tulindiridde olunaku olw'enkya abakyala abafumbo tozaala ovaamu embuto amaka gatabuse bwavu byonna mukwano jangu mukama asobola okuba nga akusumulula njala oteeka emikono gyo mu kifuba gwayagala okutwala yesu abeera omulokozi wo yesu yasobola okugyawo ekikolima ekyo ekyobugumba ku bulamu bwo n'ebitawaana emirala gyonna gamba nti ayi mukama olunaku olwaleero nzija mu maaso go era nkukkiriza mu mutima gwange era njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo ekyobulamu bw'oli bw'oyita abalonde bo mbeera omu kwabo nkwebaza mukama kubanga okikoze mu linnya lya mukama waffe yesu amiina kale tusabire essala mu ddakiika emu. Taata omulungi ow'ekisa ekingi njagala okwebaza olw'ekiseera kino mukama ku lw'abawuliriza ayi katonda omwezi mirutu byonna taata kabaka oba kabaka mu abawuliriza buli omu alina ensonga za ssebo nze ndeesa bujulizi bwa mwana ayi katonda omwezi na taata abaana bewampa mukama katonda ow'ekisa ekingi eriyo mukama katonda ow'ekisa ekingi abafaanagana nganzi ate n'abalina ebyetaago eby'enjawulo naye buli katonda atasosola mukwano taata buli alina omutima oguyayaana era ngakkiriza okuva gy'oli mukwano gwange kwe kusaba kwange owulire essaala zaabwe ayi katonda ow'ekisa ndagiddeyo era nga ndagula eryo omukyala mukama katonda wese abuliddwa emirembe mu maka ge abatalina ssanyu ly'amaka ababuliddwa abaana mukama katonda w'ekisa kingi gwe katonda azaaza ssebo nayibuuza mukama katonda wese tosobola kutukolera bujulizi nga tuliwo okusoomooza balala mukama katonda waba katonda taata bonna bayambe mukama katonda w'ekisa basese ku nseko mukwano bw'oba nga tozaalanga mwana nga bwensaba tandika okuseka ku nseko ogambe nti lujjako ky'olunaku lumu zino enseko zenseka nga nziseka nsitudde omwana wange mukama katonda w'ekisa amafuta gake ku bulamu bwabwe mukama wange somulula ebyabasiba taata kutula endagaano eziri ku bulamu bwabwe ezeebukojja ezeebuzaalirwana bye baabawongamu bawongololeyo mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu kabaka seboleka omukono gwo gubajje omulabe gye yali yabasibira gye yasibira enda zaabwe gye yasibira ezzadde lyabwe gye yasibira amaka gaabwe gye yasibira emirimu gyabwe gye yasibira mukama katonda yesu emisomo gyabwe buli muntu yenna mukama katonda w'ekisa abaddeko n'embeera nga sinnungi nangiridde okuteebwa buli komera lye bamazeemu okumala ebbanga eddene leka gakufulugwa banduke leka gajegere gakutuke abaana bo batuluke abaana bo mukama katonda w'ekisa kingi leka batuuka awawakanirwa kabaka babeere katonda basumulule bawonye mukama katonda w'ekisa kingi bawa abaana katonda wese eryedona bali mu theatre ng'omulaba ayagala kutibba abaana baabwe mukama katonda wese bateekeko obukuumi abakyala bave mu theatre nga balina abaana baabwe nga balamu muli eri yesu mwana akatugaana omwoyo gw'okufa webali yesu mu linnya lya yesu mu linnya lya mukama waffe yesu mukwana essaala endala jangu ogyesabire